Kyaddaaki General Yoweri Kaguta Tibuhaburwako ne mutabani we bavuddeyo ne bawanika ne balekera awo nate okubeera nga bakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Congo. Webale okubeera nate ng'okyekumidde ku mukutu Rogaba yeebale abuggyeko eddiba n'obeera omu ku abo olunaku olwaleero abakyatemya obukofu ffe baani abakyali abalamu abafiiriddwako abantu bammwe Omukama nate abatuweera ekiwummulo eky'emirembe. Mukadde ke kamu njagala okubeera nga mbagamba nti mwebale nnyo mwenna abawerekeddeko muganda waffe lawyer waffe ow'ekibiina kya National Unity Platform amanyikiddwa nga Anthony Wameri agenda okubeera ng'ateekebwa mu nju ye ey'olubeerera wali mu maka ku bijja by'abajjajjaabe Namisindwa. Olunaku olwaleero ku munana gwennyini agenda kubeera ng'ate ateekebwayo. Kitalo nnyo, kitalo ddala, weewaawo emirimu gye tegigenda kubeera nga gyerabirwa naddala ku ludda olw'enkyukakyuka. Kyannaku nnyo nti mu mutwe gwange tekigenda kunvaamu kubanga leero 5 Maachi munnange mange lwe yanteeka ku duniya eno era lwe lunaku lwange olwa birthday ng'era bwe nataddeyo emabega kaawo. Era munnange kiba kirungi ne weeyagala oba oliawo ng'abalala tebannaba kubeera ng'ate bakwagala, olina kutandikira gwe kennyini kubeera nga weeyagala. Kyova olaba nga tuvaayo kulabika nti eggwanga lyaffe Uganda tulibeereramu era tuliyirawo omubiri. Weewaawo ngera kubeera nga ntandikirawo bunnambiro mbeere nga nnyengera eggwanga erya DR Congo. Emabega kaawo waliwo ebigambo ebyatambula ku mikutu emigatta bantu. In particular nja kubeera nga nkugamba nti ku mukutu ogwa Twitter nga byateekebwawo omwana mutabani wa General Yoweri Kaguta Tibuhaburwako Rugaba ng'agamba nti aba M23 baganda baffe. Emabegako waliwo ebigambo ebibadde biyitiŋŋana okuva ekitongole ekya UN ekikola ennyo ku ddembe ly'obuntu okugobwa mu ggwanga erya Uganda nga kino nno kyagobwa mu mikono gya General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Bw'atyo oluvannyuma lw'okubeera nti yali agambye nti abantu bano bayingiridde nnyo eggwanga Uganda nti nno terikyetegeerera nga ddyo, yayima ku bigere bye bw'atyo n'agamba nti ekitongole kya UN ekikola ku ddembe ly'obuntu kibeere nga butereevu kiggalwawo. Enkyalo olunaku olwaleero mujjukira bulungi nnyo ebibadde biyitiŋŋana emabega kaawo nga bino nno bibadde bikangakanga General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa naddala ku ludda olw'okubeera ng'ate afuga eggwanga erya Uganda okumala ebbanga eddene. Wenjogerera enkyalo olunaku olwaleero M23 bwe batyo balayidde obutaddamu kubeera nga nate balumba eggwanga erya DR Congo. Mu mbeera y'emu nga bwe nabagamba nti General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa oluvannyuma lw'okuvaayo mutabani we n'awandiika ebigambo ku Twitter handle ye nti aba M23 baganda baffe era tetulina mbeera oba pointi yonna yalibadde mabega wa kulwana nabo. Baganda baffe aba M23 tubaagala nnyo era n'olwekyo Rugaba yagamba nti aba M23 bakulekerwawo okubeera ng'ate balumbibwa. Leero enkyalo olunaku olwaleero njagala tugattegatte ebintu bino era tumanye ddala ani abadde afandinga akabinja kano aka M23 era ani abadde akali emabega. Bw'ogattagatta ebigambo ebyayogerwa omwana ono n'ogatta n'embeera eriwo olunaku olwaleero ey'okubeera nti akabinja kano kavuddeyo butereevu ne kalambika Luganda nti tekagenda kubeera nga kaddamu okulumbagana eggwanga erya DR Congo. Mujjukire mu mbeera y'emu omwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ng'Abannayuganda tukyakaaba okubeera n'enguudo embi yakwata ekkubo bw'atyo n'ayolekera eggwanga lya DR Congo n'atandika okubeera ng'ate alima n'okukola enguudo. Mu mbeera y'emu kino kyatabula Abannayuganda nga beewuunya omuntu oba oliawo eyalibadde afa ku ggwanga lye okukwata ate omukembo omutono eggwanga lye gulina nga naguno gwaka tukyetaaga emyaka 9 okubeera nga tukiriyalinga public date gye tulina oluguudo lw'Entebbe olwo nno nga lwawemmenta obutitimbe n'obutitimbe naguno gwaka obukyatubangibwa nga buli Munnayuganda yeetaaga 50,000 okubeera ng'ayita ku luguudo olwo. Bw'aba ng'agenda vuga engendo 2 ku luguudo olwo gye 20,000 beddu.
naye nga weewuunye tukyayina ebbanja eryo tetumanyi na ngeri ki gye ligenda kubeera nga likiriyalingibwa. Kino nno kyeyoleka lwatu nti nno ali emabega w'akabinja ka M23 ye mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yennyini, era nga akabinja kano kikuweereka lwatu nti kabadde kaduumirwa mutabani we bw'ogattagatta n'ebigambo byavaayo kubeera ng'ate ayogera ku kabinja kano ng'agamba nti aba M23 baganda baffe era tetuyina pointi yonna yonna lwaki twalibadde tulwana nabo. Enkya y'olunaku olwaleero kyakuyiga kiggwe ky'ofunamu munnayuganda munnanga ali eyo awulira nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ye kennyini yapanga enkwe era yagunjaawo obubinja obwo bwennyini obuba bulumbagana oba oliawo n'obulumba eggwanga erya Uganda. Mbadde ntunulatunula era ku mikutu emigatta bantu n'engwa ku bigambo bya muganda waffe Koni gwe baali bagamba nti munnange tatirimbudde baganda banne oba tatirimbudde bannayuganda banne ab'engulu neeyano. Ebigambo byayogera yagamba nti talina ngeri yonna oba mbeera yonna gye yalibadde ateekawo kulabika nti attiŋŋana oba atemula baganda be. Mu mbeera y'emu n'akuutira era n'agamba bannayuganda nti LRA ng'akabinja kaali kafuba nnyo okulabika nti nako kalwanirira eddembe ly'obuntu in particular eri abannayuganda, kubanga naye nga Koni kye yali aluubirirwa oba ebigendererwa bye byali byakulabika nti abeera nga akuumira eggwanga erya Uganda mu mirembe. Wano wennyini wenjagala okuteerawo question mark ku bigambo ebyali byogerwa ku mwami Koni. Bw'abanga ddala Koni yafuluma eggwanga erya Uganda nga bwe kigambibwa era nga gwe babadde ba brandinga ka kabinja kana ka M23, mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mutabani we ke yayimirira ku magulu abiri n'agamba nti nno baganda be era tewali pointi yonna yonna yalibadde ebalumba. Yabange bw'abanga Koni yali atirimbula abantu b'omu Northern Uganda, ani ku mulembe guno bw'abanga Koni takyaliwo abadde alumbagana abantu bano okubatemulako n'okubabbako ente? Eyo nayo question gye walibadde oba oliawo onnyambako okwanukula mu comment tubeere nga tweyongera okubeera ng'ate tutambula ffenna mu ngeri yonna oba oliawo tumanyagane era tutegeere ebintu bino wa gye bitwala eggwanga lyaffe erya Uganda. Wiiki eno gye tukubye omugongo ebigambo bibadde biyitirivu nnyo era mwalaba omuvubuka Eric nga bamuteekago gw'okubeera nti ate ayogera ng'akakibbwa oba teyakakibbwa gwe nange tetumanyi, wabula yavaayo n'apaatiika oba n'ajweteka ebigambo ku kibiina ekya National Unity Platform ng'agamba nti nno kiina drone mwe bawambira abantu ko kwogattako n'okuba tokyalinga mu mbeera etaliimu oba endala. Wano nno wandetera okubeera nga nkugamba nti ebigambo bye twalinga twogera gwe nange naddala mu comment mbambiraba era mbambifollowinga mu ngeri emu oba endala nti nno branding gye baateeka ku kibiina ekya National Unity Platform olunaku olwaleero yabakalira ku mimwa kubanga baali batubrandinga ng'abantu abali awo ba hooligan abatalina byakola abaliwo okubeera nga tukola effujjo, wabula ekifaananyi omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine kye yabalaga ku mulundi guno kyali kyanjawulo nnyo. Wano nno wenkugambira nti tukipinge omumuli ogwo nga gukyayaka kubanga kye baali baagala okubeera nga ate batujwetekako ekyokuba abatemu era abatujju nga balina ebigendererwa n'ebiruubirirwa ebyokulabika nti ekibiina kya National Unity Platform kibrandingibwa nga bw'olaba akabinja aka LRA aka Koni olunaku olwaleero kikyabalemye. Kyova olabanga n'olunaku olw'eggulo audio gye natadde ey'omuvubuka omulala era nga y'omu ku abo abadde batambulira ku mukulu Robert Kyagulanyi nga batryinga okubeera ng'ate bamupushinga abeere ng'ate ayogera ebigambo ebitakwatagana ku mwami ono mu mbeera y'emu nga gye mwalabyemu Eric. Wenjogera olwaleero gwe munnayuganda munnange embeera yeeyongera kwonoonekera mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa oluvannyuma lw'okubeera nti ate international community evuddeyo n'ebeera nga emubanja ebintu ebimu naddala okuva olunaku lwe yaggalawo ekitebe kya UN ekirwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda. Munnange akubbirako oba oyagala waaki?
kanfundikirire wano eggulire lyange eryakadde kano olugaba abankuumira atakuumira mpeera abampere nate ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo n'omujja nate kaddata abongererewo ebirungi lufukunya tuddingane nate mu vidiyo yaffe eddako mubeere bulungi mweraba naye nga ndi very happy olunaku olwaleero banywanyi bange birthday yange era muwulira nga mmwenya newankubadde amawulire gembawaga nnaku munnenye kitono kubanga lunaku lwange abankuumira atakuumira mpeera era n'omwoyo gwa muganda waffe Anthony Wameri agutuweere ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangala eky'olubeerera nate kimwakire atebenkere mirembe amiina tuddingane mu vidiyo eddako